bannafono ye agamba atya. Hello? Hello? Je baliko nyabo nze bampita Mukunja wa BTFM mu Endobeso. Banaye Mukunja ngansabisa okuwuliriza. Nkale. Je baliko so. Kale nyabo nawe je bali. Nga mbadde njagala onyambe Mukunja. Kiki? Mukunja nina ebizibu ebyantukako bye mbadde njagala onyambe onkemereko ku musajja ono mpulira ekituufu ekimuvaamu. Kiki yakola ki? Mukunja nina omusajja atuludde nga tweyagala n'asala wajja ewaffe Mukunja nyanjule. Ati Mukunja omusajja mukungamba okujjako okunyanjula Mukunja naswala ku kyalo omusajja teyajja. Kati omusajja bw'atajja n'enswaluka nzonna n'abagenyi abaali bazze nga sirina kye mbannyonnyola. Naye ekisinga okuntiisa. Mukunja omusajja yalina omukazi gwe yali ayagala. Kati tenjagala okumanya oba gwe yayanjula nga yagenda n'addira oyo omukyala. Manyi kituufu kyeki naye mbadde nsaba omunkubirireko mukwano omunkemere oba baŋŋamba yaddira mukazi w'oyo. Naye kituufu sikimanyi mukwano nsaba kunnyamba. Gwe omukazi wali omumanyi? Yaŋŋamba beekyawa. Kati njagala omunkemere mpulire ekituufu kyeki oba yaddira oyo omukazi we. Kuba nange sikimanyi nga naswala ndi muswavu nnyo ku kyalo ntya n'otambula mu bantu kuba sibitegeera. Omanyi okuŋŋaanya abantu naye abagenyi be batajja. Kati nje nsaba mukwano omunkubirireko tuwulire ekimuvaamu. Okay. Essebo. Ye bamuyitaani? Omwami bamuyita Michael naye nze amanya bampita Katannazuule. Essebo. Omwami oyo ye Michael Mukunja nyamba omunkemere mpulire ekituufu kuba nze naswala era ndi muswavu eri abantu ku kyalo kuli. Kale berako ku simu tovaako nayogerako naye? Mukunja nandyagadde okwogerako naye ategeere nti ekituufu nakimanya. Kale berako ku simu tovaako. Kyenda mukaga katonyeze 3 BFM. Musirike abali mu taxi sirika. Mbalaba bakazi baagala tokwata ku munno tomunyonyogera. Kale. Hello? Hello? Michael? Wange. Je baliko ssebo? Kale ssebo, naye je baliko. Kakati nze ndi looya. Mpoza misango gy'amaka. Yes, sir. Famire ya Nalule bandeetedde wano fayiro yo. Nga oteekwa okubeera mu kkooti. Mu kkooti? Ssebo. Mu kkooti eno? Yes, sir. Ng'olina kuwoza musango gwa kwonoona bintu. Nze nayonoona ebintu. Ye Nalule omumanyi? Nalule mumanyi. Mutegedde guganga waba Nalule mumanyi. Wange? Mutegedde Nalule mumanyi. Kakati abeewaabwe baategeka okwanjula n'otalabikako. Bw'otalabikako ate n'otabawandikira bbaluwa ntongole emenyawo kiri kye wali osazeewo nti okwanjula ojja kubeeramu. Ekikufuula omuzzi w'omusango nti wayonoona ebintu wakola ebintu n'obugenderevu. Era ekyo mu mateeka bakiyita offensive destroying. Sebo, lawyer. Offensive destroying ogisasulira engassi ya bukadde 5. Mukulu. Yes? Mukulu lawyer. Wayonoona ebintu kukwanjula n'otagenda kakati n'obalekawo wawandiika ebbaluwa entongole okubagamba bannange sikyasobodde. Anti Sebo njagala kunnyonnyola bigambo bye. Nze nategeka okwanjula okukiwulira n'enteekamu ssente zange. Ate gwe gufuuka omusango gumpaaliza. Anti tewamenyawo ekyo offensive destroy baafumba emmatooke baafumbamu ne babyeyiwa ne bivunda kakati ekyo kikutwala nga kulimino. Nze eyandibadde
boba banyesonga lwaki na isa mumbere anti wali olina okuwandiika ebbaluwa ojewo kiri kakati bo nobaleka mu suspense kati amateeka gaba gakwata era ogenda kulabikako mu maaso g'omulamuzi kati banvuna na kirinze kuno na sente zange oba bo bebantekera bebanyanju bebandekera okwanjula ekyogamba nti sente ziwaweerezaayo zokka ze zaateekebwamu nabo bateekamu babala bateekamu obukadde nga 8 kati bateekamu sente nange nateekamu bateekamu sente bebanyanjulira bebateekamu nze nali neyanjula ositegeera nze nateekamu sente okiwulira ate bebampaabira nti nze nosasula kati ate nze nga nze nateekamu sente zange lwaki tewagenda ku last moment ng'omaze okubakozesa buli kimu kaakati lawyer wangi ensonga zino nyonyole continue zaali za mutima bo tebamanyi ensonga lwaki zaagenda kujja nga nkigamba gwe nga lawyer kino njagala ojje mu kooti ng'okimanyi kisiganye omusango bagutegeka gubeerewo naye nze nkugambye waaliwo ensonga ennene nsonga ki nandikulabye oba oyagala nkikugambye wano kusimu nandikulabye bulabye ng'omuntu anti kati nokukola fayiro yange ensonga eyo nina ogiteekamu tulabe tutuuke mu kooti nga assessment ewedde ekituufu kiri nti nze nali ntegese okwanjula era nga ndi wiiringi okugenda era nenteekamu sente nnyingi nnyo okwanjula kwayonekeramu sente zange nnyingi nga bw'okiwulira omusajja bw'abeera ayagala otuukiriza amaka naye ensonga eri eki nsonga ki nalina omukyala emabega gwe nazaalamu omwana naye omwana oyo lwakuba yafa kati omwana oyo waafa saagenda mu maaso na mukyala oyo okwagana kwaffe ne sikwakukomamu awo mbadde nga mubuuza ono abantu beewabwe era ekibadde kingambisa mukyala wange ono omugole ntwale mu bakadde nga njagala kola kikulaba bakadde mwekubako naye nga takola kitandaga bakadde be nnaku maze okutegeka okwanjula ngenda okundaga ebifaananyi n'oyo owulira okundaga ebifaananyi nga ye mukazi wange gwe nazaalamu omwana nze ensonga eri person nali sisobola genda mukazi waliwo gwe wazaalamu omwana sikitegedde bannaye walugambe maama Nalule ye mukyala wange gwe nasooka ozaalamu omwana maama azaala Nalule maama azaala Nalule ye mukyala wange gwe nasooka ozaalamu omwana omwana yafa nali sisobola genda mu maaso olwo bandaga ebifaananyi bwati ku lunaku enkeera nembiraba nemanyirawo nti nkoze loosi kati ezo ensonga looya nali sisobola zikugamba nti ngaate bino sibitegedde bulungi bwe baba bampaabidde kati nga bo babwabye omusango nze ogw'okwonona esente zange natta tugende mu kooti looya nkulinze mu kooti mbaswalize mu kooti kuba ezo ensonga nzikunnyonnyodde nemanya nti ojja mu kooti nazo bono manye ngeje ozikwatamu kakati kyembadde kale esimu zaffe nzigule katikomewo